bingi byayononeddwa nga ne mu byayononeddwa mwabaddemu computers ez'enjawulo ezimu zaatwaliddwa endala ne zoononebwa. Baatutte engoye oba ebyambalo ebyabakulembeze ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Baatutte t-shirts ezibadde zitundibwa kubanga jjukira offices zino ziriko amaduuka. Baatutte ebitabo ebibadde mu library ez'enjawulo. Jjukira ekitebe kino ekyekamwokya kyafuuka NUP School of Leadership. N'ekitebe ekipya newankubadde nga kitebe kirimu offices ez'enjawulo, kigambibwa okuba nti buli office ebaddemu ebitabo. Abakulu bano babadde basomi nnyo era nga bakola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Kakati office eya president ebitabo byonna ebyabaddemu byatwaliddwa. Documents ez'omugaso ennyo eri ekibiina ekya National Unity Platform nazo zaatwaliddwa. Kakati oluvannyuma ne baddira CCTV cameras nazo ne zitwalibwa era baazikwakkuddeyo, waya baazisaze, ebyuma ebisinga baabikubyekubye ne bamakinga sure nti kamera zino tezibakwata. Wabula we twogerera okusinziira ku ttiimu eya IT ey'ekibiina ekya National Unity Platform baakoze ekitakoleka nti babadde balinawo cameras ez'ekyama nga zino kamera tosobola kuziraba n'amaaso ga bulijjo era nga zino kamera oyinza okwetaaga naawe tekinologi asukkako ku kamera oba ku maaso aga bulijjo okulaba ng'olaba kamera zino. Kakati we twogerera zaamaze dda okuba nga zibakwata. Ng'oggyeko kamera ezo kigambibwa okuba nti ebyuma byonna ebyabadde bitwaliddwa abakulu bano bye baawambye okuva ku kitebe ekya National Unity Platform. Ttiimu eya IT nga bwe nkugambye ekibiina ekya NUP abaana baakoze ekitakoleka. Ebyuma byonna byabadde birimu tracking device era banga bwe nkugambye ebifo omuli Naggulu n'ebifo ebyenjawulo offices ez'ebitebe ebyenjawulo ebitebe ebyenjawulo omuli ekya CMI n'ebitongole ebirala byonna ebintu bino gye byatuukidde era nga bagenze bavuga zigizaga kugezaako okubuzaabuza wabula ng'ebyuma bikalimagezi abaana aba ttiimu ya IT ey'ekibiina ekya National Unity Platform bye baadde bakozesa wabadde tosobola kubeera ng'obiwona. Kakati we twogerera ebintu ebisinga byamaze dda okubeera nga bitegeerekeka. Abamu ku bakulu bano bagambibwa okuba nti n'agamu ku masimu agaabadde gasangiddwa mu offices zino gaamaze okuba nga gabbibwa. Amasimu gano agabbiddwa bagezezaako okugakozesa okulaba nga baakisesinga information ey'enjawulo oba oliawo gye bataasobodde kubeera nga bafuna eri offices ez'enjawulo n'ebyama ebiri mu bakulu ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati we twogerera ttiimu eya IT ku kitebe ekya National Unity Platform etandise okufulumyako ebimu ku ebyo byendowooza oba ggwe bye wandirowoozezza nti byetaagisa okuba nga tubimanya. Kakati wuliriza, agamu ku masimu agabbiddwa abakulu bagezezaako gahakinga baloginge ini mu masimu ago babeeko information gye bafuna era obwedda koodi zijjira kumukumu. Oluvannyuma lw'amasimu ago agatwaliddwa wano baba bakulaga nga bw'olaba Apple account verification code nti waliwo eyabadde agezaako okwakisesinga essimu emu ku masimu agabbiddwa okuva mu offices ez'enjawulo ku kitebe ekya National Unity Platform. Wabula wano nga wabaddewo okugibulookinga nga tebamanyi nti okusinziira ku tekinologi akozesebwa omulembe guno ebintu ebimu bwe nannyini account oba nannyini page oba nannyini simu gye baagala okwakinga ebiseera ebisinga bw'obanga omuntu ogenda muwa access. Kati abakulu bano nga basinziira gye basinziira ng'omukululo gwabwe gwabadde gumaze okuba nga gumanyika nti baayiseewa ebintu baabituttewa era wano nno okutulesinga kukyagenda mu maaso nga n'abamu ku bantu abali mu kukozesa ebintu bino oba abaabadde mu kulagira mu kuwa ebiragiro nti ebintu bino bijje gye tuli oba oliawo bayinza okuba nga nabo wetwogerera baategeerekese dda era nga mugwamu ku mannya agoogeddwako sigamba nti beebo wabula agamu ku mannya aganokoddwayo mulimu erinnya lya Fande Ddamulira nga ge gamu ku mannya agalabise mu mboozi zino nga galabika okuba abe babadde mabega wa order zino okulaba ng'ebintu ebimu bijjibwayo. Mu bimu ku bintu ebyabbiddwa nga bwe nkugambye mwabaddemu CCTV cameras. Kamera ezo ezikwata ebiba bibaddewo. Kigambibwa nti kamera zino abakulu baasoose zikuba kyokka ne beerabira nti ku tekinologi aliwo abaana ku kitebe ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be yawa emirimu. Kigambibwa okuba nti babadde balinawo kamera ez'ekyama era ng'oyinza obutasobola kugiraba n'amaaso go nga kyetaagisaamu tekinologi atali wa bulijjo okulaba ng'osobola oba oliawo okubaako ky'olaba ekibadde kigenda mu maaso. Kakati we twogerera ebyama bitandise okuba nga bivaayo. Abakulu ku bintu ebyatwaliddwa byennyini bye biri mu kubaloopa era byennyini bo tebannakimanya nti information gye bagezaako okwakisesinga ate bano baasoose kuba nga bagisigaza. Jjukira devices zino oba gadgets zino omuli amasimu omuli zi computers abasinga obungi badde bakozesa computers oba amasimu ekisukka mu kimu gadgets ezisukka mu emu nti singa emu etwalibwa eneegenda okusigala nga backup
era ttiimu eyebadde ekola butaweera okulaba nga accounts ez'enjawulo teziyingirwamu. Mu kaweefube ono mubaamu okukyusa passwords mu speed ey'ekitalo, mubaamu okubulookinga access yonna ku masimu amalala oba kompyuta endala oba gadgets yonna ebadde egenda okukozesebwa okulaba nga bayingira mu accounts zino. Era batutegeezezza nti emikutu gyonna, pages zonna, accounts zonna ez'abakulu ku kibiina ekya National Unity Platform zonna wetwogerera ziri safe. Era ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akakasa kino. Kakati wetwogerera embeera bwetyo bwetambula. Njagala